Kabaka antumya nnyo okubalaba. Abakulisizza omwaka 2023. Asiimye nnyo obumu naddala mu bavubuka ate era n'okwagala kwe balina. Beena ayagala mubeere banywevu bulijjo naddala ku nsonga z'obwobuwangwa n'ennono nga mukuuma ekitiibwa kya Buganda n'omwoyo gwa Buganda ogutafa. Nnyinimu abaagaliza omwaka ogujja 24 omulungi ogw'emikisa era ogw'okwagalana. Katonda abakuume. Ssaabasajja yatumye n'alinnya n'amukwasa ekisumuluzo eky'emikisa era ng'akozesa obuyinza Ssaabasajja bwe yamuwadde n'alinnya agenda otuyingiza mu 2024. Okay. Batuyingiza omwaka nga bwe batumiddwa ffenna. Engalo. Okay.